Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abantu abawerera ddala 47 baluguzeemu akaba oluvannyuma lw'ekimotoka ky'amafuta okoonagana ne trailer. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MCSMX. Wano tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweeka data aleme kubeera ng'agenda mu njeka. Nkusaba mbyo subscribing onyigine ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheikh Ssebugwawo okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheikh Ssebugwawo okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala oluvannyuma lwa poliisi okonfaminga abantu abawererako ddala 47 sofa abamaze okubeera nga bazikirira mu muliro ogubumbujjiza oluvannyuma lw'ekimotoka ky'amafuta okoonagana n'ekimotoka kirukululana ku luguudo neera ng'emmotoka ezibadde zirinaanyeewo n'abantu n'okusammuka kw'amafuta n'omuliro mu bbanga kukozesezza abantu bangi nnyo ne bagendera ku bisago kyokka ate abaakakonfamingibwawo abantu 47 okubeera nga bafiiriddewo oluvannyuma lw'ensasagge eno oba accident eno ebaddewo. Kisookera ddala tebannabategeera kivudde ku ki ekimotoka kino eno okwata omuliro okulinaanagana n'ekimotoka kirukululana. Abamu bagamba bikoonaganye kwe kuvudde akabenje kano eno, abalala bagamba nedda wedda bipaakinze awo oba si kyo ebbugumu lye lireetedde okubeera nga bino eno ekimotoka kyabika wekityo ne kitulikisaamu n'ekirukululana ekibadde okumpi n'emmotoka endala ezibadde ku kkubo. Okusinziira ku information eno nti yakatuukawo ngenda making sure nti nkuwa updates. Gwe kyolina okukola subscribing and notification bell